Seggirinya yafa asonyiye mu ffumbiro n'ekibiina kye NUP. Kakati Seggirinya yafa tabasonyiye. Seggirinya yafa tasonyiye ekibiina kya NUP. N'amyuka omwogezi w'ekibiina ekyo. Ekibiina kya NUP. Majority of NUP Seggirinya yafa tagisonyiye. N'ebigambo Seggirinya bye yasembayo okwogera nga tugenze okumukyaya ku lunaku olusembayo neeroosa bweroosa oba naliko ndowooza mwoyo mutukuvu nenvuga emmotoka bwenvuga emmotoka nfuna muganda wange bagonza mupiikinga waaso nemugamba tugende nambule ku muganda wange eggulo saagenzeeyo kaŋŋende nambule ku muganda wange kubanga bwe natuuka nga tukuba olwali abamanyi ki nengenda omutuukako nga talina ki maanyi. Yes, nga bwengezaako kubeera nti muzze emboozi tunyumyamu nga talina ki naye ng'emboozi kale agiwulira era ogenda olaba akoze ki nenga ono alina ekitali kituufu tuyite badokitaalako embeera ez'emukolaki okukyankalana netumuddusa erubaga era okuvaawo erubaga teyaddamu naye ng'ebigambo ebyasembayo before nga n'abamu abakulu mu kibiina okufuna Seggirinya okulabeka ebifaananyi nga Seggirinya tayagala. Atuuka atya okwekubya ebifaananyi n'omukulembeze wa National Unity Platform? Kaakati Seggirinya lwe yasembayo okugenda ku kitebe kya National Unity Platform. Omukulu omu dereva wa ambulance baali bamuyita Waswa Francis dereva wa ambulance. Agamba Girinya abakulu bamwetaaga kuki? Ku kitebe. Ng'ate nammwe bannamawulire abasinga Seggirinya mumunoonya naye ababuze nze mbawa update nga tannadda mu mbeera. Seggirinya was not fit. He was not fit to address the media by then. He was not fit to appear in the public by then. Kubanga embeera ye ey'obulamu yali ekyali nafu. Era Waswa twamuteekako nnyo question mark. Why? Nitumugamba lwaki tebazze wano ne bakola ki ne bamulaba. Akitegedde? N'abalemerako. N'abakola ki? N'abalemerako. N'amutwala. Mba ndi awo nina wendi nga nfuna amasimu nti tumulabyeko ku ki? Tumulabyeko ku kitebe kyaki? Ku kitebe kya NUP. Era mu kubeerako awo ku kitebe kya NUP era ne bw'olaba ng'akoze bw'ati. Ekifaananyi ekyo weeki ne bw'olaba ng'akoze bw'ati yali alina kyategeeza kubanga alina sigino gy'akola ki? Yali olwo ayogeza sayini takyalina bigambo bingi. Yali alina ekimuli ku ki? Onfuna nga bw'onaba n'omuntu naye ng'omanyi nti okitegedde ng'omanyi kasujja ono oba mwatulire naye nga kiri mu kuki? Kiri ku mutima. Yes. Era wakitiibwa Allah agenza okujjulula Seggirinya nga alina anga kuki? Ku mutima gwe. Alina anga ku mutima gwe. Akitegedde? Seggirinya Muhammad, eddoboozi ly'ekyebandu, eddoboozi ly'ekawempe, taata kawempe yafa tayagala NUP. Seggirinya yafa akooye NUP. Bino ebigambo mbyogera. Seggirinya bw'oba ondaba, bw'oba ompuliriza wonna w'oli. Allah nzijewo enkya bwe mba nga nnimba. Allah nzijewo enkya. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba. Nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Bwe kibanga abalina kye baamutuma bye bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange Mwami Kyagulanyi obulina. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Kitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukuba nti yeetaaga obuyambi nza buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe.
naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kooti tujja kusinkanayo oyambeko kooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kooti nga bwe weerambye tolina kyomanyiiko ogenda onnyonnyole kyomanyi kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde wabyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekiwadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala bakuyambyeko njala kusaasira ne muto wange onabusewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli ng'alinga ateeddwako omudumu gw'emmundu nkusaasira biwayiseemu naye nenkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe naye obusaasizi bwange obulina nze ngaeyakulambula emirundi emingi mu kkomera neyalwana ngaofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kuwunvaako okutegeera byewayitamu nolwekyo embeera ey'ekibugumiriza kyebyobufuzi tesobola kunzijako busajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ngaomusajja wa kabaka njala kusaasira bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka nti omuntu waffe yoyo gwe tulinawo tukozeko ekisoboka okumuteeka ku mulamwa naye ndowooza taasoboke naye yoyo gwe tulinawo bwatyo bwafaanana njala kubasaba obutagwamu maanyi naye okufuna okwebuulirira tubeere bamalirivu twanganga ekizibu kye tulina nkimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma kambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale naye okusigala nga tutambula mu mbeera ebyobufuzi ebyebitege kyabulabe nnyo eri betukulembera kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu butasalya amagezi kizibu kino nga tutya nti bajja tuvuma buli muntu avumiddwa olaba naye kabaka wange avumibwa ne maama nabageeka n'avumibwa katikkiro ye bamufuula kizanyiro nkulukukumu yakuzanyirako endiga buli emu ezanyira okwo banadini bavumiddwa kakati nammwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano nti bawangalira mu kutiisatiisa bannaabwe nakubatyoboola bo basobole okubanga basigalawo bokka bwebunatave mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi tejja tusonyiwa naye njala kusaasira mikwano gyange bafuutu soldiers abamu bwe bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe yoyo essaawa yonna ajja kukusaddaaka ayiseewo ebibye nga Edi Mutwe ali mu kkomera ng'atulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya eri Edi Mutwe omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo alina okumulwanirira ateddewo ekirala kiri tukiveeko kyeweebuuliza nti ani gwawa obuyambi ani gwakolera kusaawe ntuve ku nsonga enkulu nga tukyabanja bannammwe 18 abaabuzibwawo omukulu ateddewo sitoola endala kiri tukiveeko oyo gwe tuyinawo bemba mutambulaye mutambule nga mumagamaga mumanye nti olumu abaako olubimbi lwe lwalima olubimbi lwe bamutuma okuntabaala ndowooza alugezezaako simanyi batanaba kubongoka ngalo nanjala kumuvaamu naye njala mutegeeza nti tajja dusobola olwange naye kumuyinawo bwatyo bwafaanana ne sikyabwenkanya ne mwami kyabwenye obutamusaasira namutunulidde ng'ayogera nemutunulira nga ava ku stage nempulirwa ekisaasaazo ekyamaanyi gyali nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa kitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba simanyi kimuliko naye ekyokuba nti yeetaaga obuyambi nzala omuntu akiraba
bwebuba bulwadde ajjanjabwe, bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera n'ekituufu tali yekka. Bwe kiba nga abalina kye bamutuma bye bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere, tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina, kyenjala okusaba nti lekerawo okuzanyira mu nsonga enkulu, lekerawo okuzanyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe, abantu ba Uganda, bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga liwo abazoogerako era ojja zirekawo.